Gye buvuddeko His Excellency Bobi Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti bw'olabanga omuntu eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti oyo abeera ayagala kumulya. Bangi temwategeera makulu ga statement eyo naye yali ekongojja ki? Nziramu kikkaatiriza. Bw'olabanga eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti abeera ayagala kumulya. Abategeera kye ntegeeza mutegedde mmanyi. Haji Latif Ssebagala Ssenyonyi. Emyaka 3 oba egikunukkiriza 3 gye wamala mu bukulembeze wayiga ki? Nga tulaba toyinaamu karakita ya bukulembeze na communication skills za kikulembeze. Era bw'oba oyogera ng'oyogerera ku radio ng'oli takulaba nti ono Ssebagala ayinza olowooza kikeni. Kubanga omutwe gwo tegufulumangamuuko nnaku zino. Kigambo kirina kufuluma mu honorable. Ensengeka ye ey'ebigambo yaba tikitoka ate ba tikitoka ku levo z'aba kikeni. Si ku levo z'abategeevu kubanga ba tikitoka bangi abategeevu. Osabuka kino, osabuka kiri, oyogera kino, oyogera kiri. Omutwe gwe ebigufulumamu nga tebifaanagana. Kubanga ojja n'ofuluma ekigambo oba n'ofubutuka ekigambo ne weebuuza kivudde mu mutwe gw'ono. Erinnya honorable nga toli representinze bulungi omubiri gwo. Omubiri gwo gulabika nga gwa kitiibwa nnyo naye ate omubiri gwo gutera ottimayibwa omumwa gwo. Era bw'oyogera olabira ddala kikeni awedde emirimu. Haji Latif Ssebagala Ssenyonyi, baani abaakuvuma abannuupu? Omanyi waliwo kye tuyita ani akalengedde. Ani akalengedde bano abafere b'omu kibuga abazannya ebintu. Osanga azannya n'asuulawo ssente naye ng'oluusi baba beebaki beebamu. Nkubuuza bannuupu ki abaakuvuma? Mwe wennyini we mugenda mu State House muyina be muwa ebifaananyi byammwe ne batandika okubavuma enkya ne mufuna we muddira naye nga muddira ku nnuupu temuddira ku ba individuals bammwe. Abannuupu kino naye nga abatadde ebifaananyi n'abatandise okubanenya nti mugenda mu State House baabadde bammwe so si baffe. Then nga mubakozesa ng'ensikizo oba empenduzo okuyingiza nnuupu mu bintu byammwe. Singa nkubuuza wannuupu kye yakuvuma lwe wava mu State House gwe ebifaananyi wabiwa baani? Wabiwako ku bakulembeze ba nnuupu ng'ogenda mu State House? Wabiwako ku bakulembeze ba nnuupu ng'ova mu State House? Then nnuupu ejjiramu wo okugisika okugiteekanga mu bintu byammwe mwagalidde. Olutalo bwe runyiinyiitira then kiyinza okwetaagisa omwogezi w'ekibiina okuvaayo nti naye kino olwo nga lulanda tebafa ku baana bannange tebafa ku baana. Mpa ku mannya g'abaana abo b'ofaako be baakwata. Mpa ku mannya gaabwe. Wagenze kubanja ki ky'otamanyi? Obwalooya bukolebwa mu ngeri ez'enjawulo wadde nga waliwo eyagambye nti yali looya wa Gaddafi ku myaka 26 naye nga mu kusoma kwedda mubimanyi. N'omubuuza wasomerako mu lubuto lwa nnyoko ku myaka 26 ng'omaze amateeka ng'otuuse n'okuwolereza pulezidenti atali wansi yo ow'ensi endala wagasoma budde ki? Wava mu lubuto lwa nnyoko ng'oli mu kyakutaano. Obwalooya bulimu emitendera n'okuteesa obuteesa oba looya. Kaakati nga ggwe looya b'owolereza bakkirayanti bo be baani? Osobola otuwa ku lisiti y'abakkirayanti bo be wawolereza? Nuupu bw'evaayo ng'era bakinyiinyiitidde anti mubalabye bannanga anti mubalabye anti naye nga balina be baataddewo bakkoolokkoolo bamuzungu yasudde golodi be basookawo. Wagenda mu State House wagenda ku lulwo olw'ensonga zo. Just kino kyonna mujagala kimalira mu baana abasibe anti tuteesa ku lw'abaana abasibe. Donation eteesa ku lw'abasibe. Era eri bw'eba yali mu meeting etalimu bannamawulire kitegeeza yali yakyama ebyama ebyali mu meeting ate gwe lwaki obituleetera. Kitegeeza ky'otugamba si kyekyali mu ki nkiddamu. Bw'olabanga meeting etabaddeemu baamawulire
nga meeting eyo ebibadde mu meeting byakyama ate oli n'abireeta ku TV kitegeeza kyakugamba si kye kyateeseddwako ayagala kuugulaliza wano akwate ejjinja lirimu akuba ebinyonyi bibiri aleke nga ne National Unity Platform agisaabye akaki agisaabye akasa teri mukulembeze wa National Unity Platform yavaayo nga mugenze mu State House kubagambako nti mukoze eki kubanga situbayinaako bwannannyini si ffe tubazaala era si ffe tubasalirawo si ffe tubazaala era si ffe tubasalirawo ate n'ekirala temuli baana bato mulina baataata nga ki ekibatunenyesa okugenda mu State House wekubanga okutegeera kwammwe kwabalowoozesa mutyo kakati mulaga ensi Nuupu yatunenye okugenda mu State House naye nga wa Nuupu ki oba mukulembeze wa Nuupu ki yakunenye okugenda mu State House ng'oggyeko bano bakoolokolo bammwe bemusikiza Nuupu mu bintu byammwe mu kakica wammwe mu buli kasasiro wammwe twagenze tuteesa ku basibe yimmwe egyo emitwe gisobola otuteesa ku basibe ate abaafa ate abaalemazibwa abaana abaaweebwa obutwa abo bo tubakoze tutya mulekeraawo okwagala buli muzannyo gwammwe gwe muzannya ogwagala okugunyoobeka nkibiina kya National Unity Platform n'ogufugika muti lwampaka ku kibiina kya National Unity Platform twabadde tugenze kuteesa basibe batuwe gwe looya batuwe ku lisiti yaabwe baani abaawa bameka bakubyalo ki bw'olabanga eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti abeera ayagala kumulya famire z'abantu bano bazadde b'abantu bano b'abaana bano mukimanye nkimanyi bagenda kujja gye muli wamma mulaba bali tebabafuddeeko n'ebirani bw'olabanga eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti abeera ayagala kumulya Nsereko Muhammad alina byatambuza ennaku zino nsibambi looya ku myaka 26 kyokka ng'emisomo gy'ebiseera ebyo n'abaana aba primary bakwananga abasomesa looya ow'emyaka 26 ng'ate si looya w'ababbi bankoko wabula looya owa pulezido omulambe yali kalintalo mwama Abu Minyaalo Kadafi Latif Ssebagala bwe bava mu State House tewali bukulembeze bwa Nuupu bwavaayo tikino naye bamakinga sure nti bataginga Nuupu mu bintu byabwe abo bakoolokolo bammwe bani akalengedde bammwe bava muno dda muno bimwabe ebifaananyi wabiweereza Lubongoya ebifaananyi wabiweereza Jowero ebifaananyi wabiweereza Your Excellency Kyagulanyi gwe ebifaananyi wabiweereza ye Nuupu ebifaananyi be mwabiweereza ye Nuupu era abo abanenya ye Nuupu fe tuli ku level etazannya politics oyo just lwakuba muli ku level eyagala otuzannyisa politics oyo mututeekenga mu buli kasasiro wammwe muyiseewo bye muyisaawo naye nabagamba Your Excellency Kyagulanyi senga yali fala gwe yali baddaawo waali Your Excellency Kyagulanyi senga yali fala ye gwe yali baddaawo waali naye omanye ensonga lwaki yali awo waali kitegeeza akusukkulumye tewali Mukama gwe yawa kyeyawa nga tasobola kimukuumira omanyi waliwo abantu abagaa yeekolera ayogera bulungi naye tategeera ate naaliyogedde nti obulungi nze atategeera ggolooza kino Mukama kyeyampa tasobola kinkuumira gwe kyogamba osobola okuba omugezi okusinga nze ku kyange osobola okuba omugezi okusinga nze ku kirabo kyange how tosobola kuba mugezi kusinga Kyagulanyi ku kirabo kye nkikkaatiriza nkiddamu tewali ya Nuupu yabavuma nga mugenze mu State House yabakuba nga mugenze mu State House wabula mmwe mwasika Nuupu okugiteeka mu bintu byammwe muzaffalu nga muyita mu bakoolokolo bammwe bye mwaweereza ebifaananyi nga mugenze mu State House mukitegedde
tubali maaso ebigere bingi nnyo, tubali maaso ebigere bingi nnyo. Nekyannaku nti bokisi eya TV nene ate jiddemu ka TV katono nti omutwe gwa Haji Latif munenemu era gwa kitiibwa bw'ogutunulya ogusuubira okuvaamu ebyamagezi okusukkakaawo naye bwe gutandika okwogera olaba ng'omumwa ebifulumye mumwa bitima w'omutwe. Omubiri bwe gwambala essuuti gunyuma olabira ddala omusajja ow'ekitiibwa naye ate omumwa gutima w'omubiri. Tubategeezaako bwe mwali muli emyungu gyammwe sitwaliyo temututeeka mu bintu byammwe. Bw'oli ebijanjaalo sinze nkugendere mmanju. Agambye atya yeeko? Bw'oli ebijanjaalo sinze nkugendere mmanju. Mumale ensonga zammwe ate muzitaaginze mu nuupu. Wabula nkaddamu bw'olaba omuntu eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we abeera ayagala kumulya. Bw'olaba omuntu eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we abeera ayagala kumulya. Nze yeekolera itongwa